tukomyewo nate mu mboozi y'omusama ndine William Katunda Lwanga akyagenda maaso n'okuba ng'atubuulira ebiri e South Africa. Omulundi guno tutunuulidde ku ddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu wane Uganda ayagala comparing ne South Africa. William, tunyonyole e South Africa eddembe ly'obuntu liri litya? Eddembe ly'obuntu lyerigenderamu ebyo ebyokwerinda bitya n'ebirala security biri litya e South Africa? Nga gwe yawangalirayo emyaka egisoba mu neyanziza nnyo ssebo. Eddembe ly'obuntu mu bufunze likwata ku nsonga zikwatagana ku mateeka n'engeri gye gatwatibwamu. Waliwo okuliwa ekitiibwa, okugawa ekitiibwa oba okugavvoola eddembe ly'obuntu. Poze ekibuuzo kyembadde njagala ongiiremu kaawo ku Bannayuganda oba generally? Bannayuganda tujja bagendako luvannyuma naye tusooke tulabe eddembe ly'obuntu liri litya. South Africa y'emu ku mawanga agakyasinze okukuuma eddembe ly'obuntu. Lwaki? N'abagwira bennyini bwe baba baagala okudduka nga bava mu nsi ezirimu obutabanguko, mu nsi mu Afirika ze basookerako okusongako oba okutunuulira South Africa, kubanga erina likodi y'amaanyi nnyo mu kukuuma eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu tosobola kumala omuntu ng'azizza omusango omugye South Africa ojja omuwozese ewammwe, kiba kizibu. Kitegeera mpozi nga waliwo enkolagana assuming nti omusango aguddiza wano e Uganda, ekyokulabirako ayinza okuba yenyigira mu kittabantu somewhere, n'olyoka adduka n'addukira e South Africa. Kati awo tekisoboka, tebasobola mubaawa n'akoma wano n'awoleza e Uganda. Kaakati wateekwa okubaawo enkolagana mu by'amateeka, wateekwa okubaawo endagaano ezaakolebwa wakati w'amawanga gombi. For example, waliwo omupasita w'e Malawi bamuyita Pastor Bushiri oba bamuwulirako. Kati abadde akolina church eyo e South Africa, asumbasumba abantu nga yafuuka dda mutuuze, nga yalina PR. Naye PR eyo bagenda okukizuula nga yali yafere PR yagifera bufezi okugifuna, emitendera emituufu gye yayitamu okugifuna nga si ntuufu. Awo nawe tujja kujjawo. Kakati ne bamunoonyerezaako, abantu beemulugunya nti yali ababbyeko ssente zaabwe. Okuva e Malawi? Okuva e South? Pastor w'e Malawi ava Malawi naye ng'akolera South Africa. Era ekkanisa ye gy'asumbira eri South Africa. Anti oŋŋambye nti yali yafuna permanent residence. Yafuna permanent residence e South Africa. Meaning nti alina obutuuze bwa mirundi ebiri, e South Africa ne Malawi. Naye yo PR emuwa South Africa okubeerayo mu mateeka. Kakati endiga ze ezimu ku ndiga ze ne zicomplaininga nti yababbyeko ssente oba alina ebintu byabwe yabatutteko mu lukwesukwesu nti olw'okuba abasumba. Kati pasita ne bamunoonyerezaako, oluvannyuma n'adduka mu ggwanga. Era ebintu bye ne biboweebwa amayumba ge yasulangamu, emmotoka n'ebirala South Africa. Okitegeera nkulaga kati eddembe ly'obuntu abantu bamwemulugunyaako nti yali akoze eki, abafeze ababbye. Kakati n'adduka n'addayo ewaabwe Malawi. Kati waddayo ne babikola ki? Ne babikwata, bakuyita kuwoobwa ne biweebwa. Gavumenti nga yebikola ki? Yebikwata. Kakati essaawa yatuuka, gavumenti ya South Africa newandiikira eya Malawi nti bagamba omuntu oyo tumwetaaga, twagala akomewo ansalinga emisango gye yazza. Okitegeera? Mpulira. Kakati gavumenti yeri negamba tetulina nkolagana mu by'amateeka ekkirizisa musibe omuntu avunaanibwa omuzi w'emisango ali e Malawi ate okujja awozesebwa eyo. Era nze bwe naviirayo ng'omukulu wawe tannaba kukola ki? Tebannaba kumukomyawo. Gavumenti ya Malawi yagaana okuwaayo omuntu waabwe. Okitegeera? Naye ng'okumuwaayo wateekwa okubaawo nga waliwo process ey'amateeka ekolebwa ng'eyise na mu treaty, endagaano wakati wa gavumenti zombi, nti senga
wabaawo omuntu azizza omusango Uganda tusobola okumutwala ab'e Kenya basobola okumukima. Okay. South Africa yensi ezimu ze tulaba nti wabeerayo okwekalakaasa kubeera so bloody especially tujjukira awe mabegako waalingayo looting nga tonabatuuka ku looting nga waliyo amawanga nga bwe gatuuka kugannago bannansi batulugunya nnyo abagwira bagamba oli munnagundi lwaki ozzeeno ozokutumalako emirembe ozokukolako wekituuka awo kiri kityenyi kubanga eryo nalyo olukubeera kulinnyirira ddembe weebale nnyo mwami Ssemakula n'abatulaba ku Beg TV Beg Media bannange awo wo nange kakati watyamu awo nze naliyo tebanyumiza kinyumize wabala neerabirako mu kusooka batusomesanga mu ssomero nti basomesanga eyo gundi apartheid mwagiwulirako abasoma history kyogamba ne kati ekyaliyo tevangawo oba okusosoze mu langi bukyaliwo tujwajulira myaka nga 4 okusosoze mu langi bukyaliwo newankubadde babulwanisa buli official naye bukyaliwo kakati nze ku kyeneerabirako okwekalakaasa kwatuukanga kati okwekalakaasa kwatuukanga ng'abantu batandika abannansi bagenda ku street nga bonagamba bagenze mu street e Durban oba bagenze mu street e Johannesburg oba mu bibuga Bloemfontein oba Kimberley ne batandika okuyigga buli dduuka eririmu omugwira. Kati omugwira yaluwa omugwira mulimu omu Ethiopia bali nnyo mu maduuka mulimu Omusumaali mulimu Munnayuganda mulimu omu Nigeria mulimu Omusenegal lwaki mutumalako emirimu mulimu Abayindi mulimu n'abantu abalala Abarundi Abanyarwanda Abakongo lwaki aniye ku dduuka ovaawa muddeeyo ewammwe ne bajja ne baliwamba oba ne bajja ne bajjamu ebintu byo okitegeera ne bajja ne bawamba ne bakubaakuba okitegeera eyo embeera nagirabako era ku lunaku olwo olw'okwekalakaasa bannaffe South Africa oba ne mu mawanga amalala bannayuganda balina ebibiina byabwe oba obukulembeze bwabwe mboba n'obukulembeze bwamwe ku kyalo okwo nga chairman wammwe Ssentebe ng'abagamba bannange mwibeera n'emikutu kati emikutu gyajja egya WhatsApp bannange leero mbeera n'omukutu gwammwe ogubagatta ku kyalo n'ebimikutu emirala kati ng'abaga bannange leero temutawaana okuva mu nnyumba ate kyebadde ekyekibuuzo kyengenda okubuuza ebyo byonna nga byapeninga gwe walinga ludda wa kati nze jjukira nsoma kati bwe mba nga saagenze ku ssomero nga of course nga wabaddeyo okwekalakaasa nga nsiva mu nkikomera mwembeera naye nga okwekalakaasa okwo ndi ku TV saawa 4 ngiraba ekigenda mu maaso okusoma kwange olumu nga sigenda ku ssomero direct nga nsomera ku computer nsomera ku Zoom nsomera ku Microsoft gundi bagiyita Teams oba Zoom lessons ezimu nga za Zoom endala nga za Zoom so olumu nga ngendayo kukola bibuuzo ku ssomero naye olumu nga ebibuuzo nsobola obikolera ewaka. Kati reaction ya government yalinga etya ku bintu ng'ebyo government ya South Africa yalinga etya? Kati government ya South Africa abatwalira amateeka mu ngalo webale nnyo kati government ya South Africa yafuuka ng'eya wano kati jjukira nkugambye nti y'emu ku nsi ekyasinze okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu naye ate abantu olw'okuba yabawa eddembe lingi kati kye baakola ne batandika okuggyayo ebimotoka bino ebimotoka bya tear gas ne babiteeka ku nguudo kati mwekalakaase bwe balaba nga mutabuse nga babayikubamu ku mukka ogubalagala ne poliisi yennyini ng'erwanagana nabo okitegeera kuba ku gundi ku masasi ago agagundi mu bbanga okitegeera egezaako kubagumbulula kiba kitabuse oluusi neekwatako n'abamu neebateekayo mu kkomera naye ate poliisi yaayo kye nagirabako nga wabaddewo okwekalakaasa mu kibuga kuba olumu nagisanga nga ngenda ku ssomero poliisi wabaawo okwekalakaasa poliisi ate yeekulembera
abagenda okwekalakaasa yekulembera yewa obukuumi ekitali wano waffe kati nga kiki ennyo lwaki ate poliisi yebawa obukuumi baleme kwonoona bintu birala lowooza baleme kwonoona oba nekyala okwekalakaasa kuli mu ssemateeka waabwe waddembe nti wobeera waliwo ekintu ekitakusanyusa kyowulira nti si ddembe eryo webale nnyo naye nga ebiseera ebisinga mu kwekalakaasa biki ebibeekalakaasa okwekalakaasa kwabwe kuli nnyo ku bagwira illegal immigrants abayingira mu ggwanga lyabwe nga tebalina bye boogerako baabuuka ensalo mpulira bali ku obutaba na mirimu abaana basomye tebalina mirimu okitegeera ebala tebalina maddagala muki malwaliro ekirala baagala ebintu bikendezebweko bbeeyi yabyo ng'eri waggulu kwegambira ebintu byonna bifaanagana ne wano wenyini tebyawukana nnyo okitegeera naye ate nga bw'obaba nga bw'otunulira mu reality ng'otunuulidde okwekalakaasa kwabwe gavumenti abantu ba South Africa bo bali wala nnyo mu kufuna services okusinga ffe kubanga omwana azaalibwa afuna grant omukadde aweebwa grant disabled aweebwa grant okitegeera pensiona aweebwa sente grant zezo sente zebakuwa naye nga si zakuzaayo ebeera ng'entandikwa yes kagamba gavumenti ekuwaayoko kasente kakuyambe omaze okusoma tonabafuna mulimu waliwo sente eziweebwa abantu abatalina mulimu naye ezo zajja mu covid ezo zajja mu covid pozi ne refugee aweebwa omubunoonyiwoobudamu kuba nze nali siri refugee nali asalira musiika kati bw'otuuka ku levo ya refugee naawe oweebwa obeeranga munnansi naye ate ng'oli muki so waliwo enjawulo wakati wa salira musiika kati kyembadde njagala okujjayo nti munnansi wa South Africa ebirungi byafuna mu gavumenti bingiko singa ku munnayuganda kubanga munnansi wa South Africa asomera bwereere okitegeera amasomero gonna akutuuka ku university naddala bw'obanga toweza muzaddewo taweza ennyingiza ye eri wansi w'omutwalo gumu ogwa randi okwalifayinga okufuna NSFAS kati omutwalo gumu ogwa ransi omuntu yayagadde okumanya omutwalo gumu ogwa ransi guli mu sente meka eza Uganda omutwalo gumu ogwa randi guyinza okuba mu miliyoni ng'emu n'emitwalo nga 8 meaning nti omuntu yenna South Africa ali wansi w'okufuna sente nga teziwera kakadde ng'ennyingiza ye teziwera kakadde n'okusoba gavumenti emukwasizaako mu by'okusoma gavumenti emukwasizaako omwana afuna NSFAS ng'olaba wano bonna basome kino kati bonna basome eri bafuna bonna basoma then ne mu primary era bonna basome bakola bulungi nnyo ne mu secondary wano wali neri gyekiri naye kati wano mu gundi wano mu university eri omwana wano ewaffe wano omwana alina kuba nga akoze bulungi okufuna government sponsorship wali South Africa muzaddewo waabanga tayingiza sente zayingiza ziri wansi w'omutwalo gumu okwalifayinga kitegeeza oli munaku okwalifying ofuna NSFAS kwegamba generally omuntu tusobola omukubiramu ekifaananyi ne tumugamba nti eddembe ly'obuntu mu South Africa lyo ate liriko waggulu ddala nno ne Uganda ate era bali beekalakaasaamu ennaku 2 gavumenti n'eriyaktinga bayinza okwekalakaasa nga bagamba nti ekitundu kyaffe tekirina mirimu tekirina luguudo tekirina mirimu ekitundu kyaffe kasasiro atuyitiriddeko okuba omungi oba ekibuga kikyafuwadde nnyo enkeera gavumenti oba municipality nejja n'ekyusa oluvannyuma lw'okwekalakaasa kwabwe ekitali wano kiyinza otwala ebbanga nga tebanaba kwanukula lwaki abantu beekalakaasizza kale neeyanziza nnyo neeyanziige William Lwanga ekyo kibadde kitundu kyakubiri naye nga ku luno tubadde tutunuulidde eddembe ly'obuntu naddala mu South Africa webali kubanga okyali ku Big TV tukomawo n'ekitundu ekirala